program ebera stable sonsomola wanoka ku LMTV Uganda netira bojjo kujja mawuli ageraga kwatagende kwa celebrity atenga for wano tetulimba nenga mwana mlensalo nsalbi ali behind the camera atabitema ye nectar te abikutera ku screen yawo no binyumirwa oba no comment ngano buno bwala babo abacho babuno bwala bukoze buti obo tuvumye bwamira sidio obo tuvumye obo tuwanye abera mwana mlenzi king himself king montage omubwati yeka nayenga banange mwana mlenzi ye atabuse Ghetto eguddemu nabe Ghetto ekutte omuliro siko tugabe chichi bulijjo bagamba mbwera Buchamani simanyi era Buchamani yakulira Ghetto simanyi era Buchamani president yamuwa simanyi obwokubanga ye muwabuzi wa Ghetto bwe kiri wali omwana mlenzi avuddeyo n'agamba oyo Buchamani bamuwa Jesse kubera oba okubeera nga muwabuzi Jesse alina kubeera muwabuzi w'abalema wabategera alina kubeera advisor w'abalema so si kubeera nti simanyi president wa simanyi yakulira mu Ghetto kakati mwana mlenzi ono n'agamba ye president wa Ghetto kubanga gundi bebe wano waba yavaawo kibategeza ye alina okumuddira mu bigere naye nga oyo ye simanyi Buchamani ebyo ye tebamumanyi mu Ghetto kakati ng'agamba era Buchamani bali mu kulimbalimba muzeeyi era mbuba mulimbalimba bamuggyeko obusente naye ye mu Ghetto tebamumanyi Jesse muzeeyi yamuwa nti yalina okukulira abalema naye kati bano abavubuka abakyasambagala abakyakola ki ye mwana mlezi agambye nze nina okubakulira wenyogero nawe era obeera omutegeera kubanga emabegako abadde nga avaayo mawulire n'agamba nti ate nze abantu bangi nnyo abadde beesimbawo obumanyi Rasta Kabaaya oyo gwe ngamba oyo yayimba ne Baby Wine akayimba chikomando oyo mwana mlenzi Kabaaya ye bakinayogerera nnyo lwaki sikuwa Kabaaya nawe kenyume nyini omulaba kyanyumidde abo naye ayagala ku ssente ayagala muzeeyi munnange ekutiya ojja n'obireta abimuwe naye eri mu Ghetto ziri eza ddala oli byamulema era nti oli byamulema kamukuwe nawe kenyini omwerabireko ng'ayogera tondaba nga ndi mu Ghetto wakati tolaba ndi mu Ghetto aliwa bajje babeiwe bakyale mu Ghetto fe tumanya ajja ategeka olukiiko beebwayiso beekatwe wali ekatwe baali ku kkubo tebayingira mu Ghetto ku kisaawe twagala bajje bategeke mu Ghetto nga wano tunyumirwa ajja atubuulira ebigambo bye ebisanyusa ebizzaamu amaanyi nene kutiya zibabawaako ziri naffe batuleetereko ekikutiya boogere nga tulaba ku kikutiya wali bwe waba tewali